mulamusiza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa MC Loy ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumira amawulire. Wali owulidde ku ze bayita Emmys obadde okimanyi ne TV zirina awards ze bayita Tellies okuva mu 1979 enkola n'enkyukakyuka ewamu n'ebirungo mu program za TV bigobererwa. Baproducer abazannyi ba sinema n'abayiiya ab'enjawulo nabo balondebwa. Akalanga akakutte abantu omubabiro firimu awamu ne programu ez'omulamwanga za njawulo. Buli mwaka omutwalo gumu mu 2000 ogw'abantu gulondebwa. Bronze ne Silver Tellies bye birabo ebigabibwa n'ensi kyangu okubiwangula. Newsbeat Uganda naffe twalondeddwa oluvannyuma lw'okunoonyereza ku bitone byaffe enkola n'omulamwa gwaffe. Bronze Telly Award twagiwangudde tetwasobodde kubeerayo ku mukolo naye baagituweerezza era tugirinamu 5. Naffe tubeebaza okutulabawo mu kino ekintu owamu nammwe abawagizi baffe abatusobozesezza okubeerawo. Twebaza NTV ne si okwebaza yenna olw'okutukkiririzaamu. Palamenti ya Uganda yayisizza etteeka eriteeka ekkomo ku nkozesa ya taaba nga mulimu obukwakkulizo obw'amaanyi gavumenti bw'erina okuteeka mu nkola. Abakiise ba paliamenti basazeewo okuyisa etteeka eriyamba obulamu bw'abantu yadde nga lisuubirwa okukosa ebyenfuna n'okuzza abalimi ba taaba mu bwavu. Etteeka lirambulira bulungi nti omunywi wa sigala talina kumunywera mu kifo kya lukale era alina kubeera mita 5 okuva mu bifo bino okusobola okukoleeza sigala we era walina okubeerawo akafo mu mabaala amawoteeri n'obutale abakommosi ba sigala we bakuŋŋaanira okunywera sigala mu kitole. Etteeka likugira omutunzi wa sigala yenna okutunda omunwe ku munwe okukommonta okutunda n'okusuubula shisha nabyo baabiweze ewamu ne sigala ow'akabenje amanyiddwa nga Kuba. Omuntu yenna ali wansi w'emyaka 21 takkirizibwa kukommonta sigala newankubadde ng'emyaka gy'omuntu omukulu mu ssemateeka wa Uganda giri emyaka 18. Singa mu nnaku 3 omukulembeze w'eggwanga ateeka omukono ku tteeka lino olwo ng'entunda n'ennywa ya taaba eteekebwako obukwakkulizo. Naye yadde pulezidenti wa Uganda ateeka omukono ku bbago lino okulifuula etteeka kijja kulitwalira emyezi 12 okuteekebwa mu nkola. Amakampuni agakola segereti gajja kwetaagibwa okulabula abakommonsi obubenje obuva mu segereti ng'akalango kano kamalawo ebitundu 65 ku buli 100 ebya paketi. Abanaanyomoola etteeka lino baakusibibwa emyaka egitakka wansi wa 7 oba okusasula engasi y'obukadde bwa siringi 4.5 okusinziira ku minisita omubeezi ow'obyobulamu Dr. Chris Badyomusi. Lino etteeka liteeka okugonjoola ettunda n'enkozesa ya taaba mu nsi awamu n'okukendeeza obukommonsi bwa sigala obukutte ejjembe mu baana abasomi. Senyiga w'ebinyonyi afuuse kazaalabulwa mu bukiikaddyo bwa Afirika oluvannyuma lw'okunnyuka Ebola. Omusasi waffe Jesentino katuwa ebisingawo. Omwaka 2015 gwali gwa kacwano eri abantu mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga Afirika babonaabona n'abatujju obutali butebenkevu awamu ne Ebola. Buno obulwadde bwasaasaana okuva mu Guinea mpaka Nigeria, Senegal, Mali, Sierra Leone ne Liberia. Abantu 101 be baafa eggwanga ne libuna ebiwoobe n'amaziga. Oluvannyuma obulwadde bwanogerwa eddagala naye wiiki ewedde Ebola yadduse mu Guinea ne Sierra Leone ekintu ekyennyamiza era bamulirwana bonna baakubiriziddwa okwenyweza. Ebola akyankalanya ebyamalagala n'ebyenfuna by'eggwanga awamu n'okusaanyaawo ebyobusuubuzi naye kirabika obukiikaddyo bwa Ssemazinga Afirika tebunnaamuka buzibu kuba kati ssenyiga w'ebinyonyi afuuse ettabbu. Kino ekibadde kisaasaanya okuva mu Nigeria, Ivory Coast, Niger ne Ghana nga wakayita akabanga katono nga baakanyuka Ebola. Miliyoni 3 ez'abantu be babonaabona mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga Afirika. Okwewala ssenyiga w'ebinyonyi obutatta bantu miliyoni 1.5 ez'ebinyonyi bisaanyiziddwawo mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga Afirika abantu ne basubwa essala lyabwe ery'ebiriisa. Buno obulwadde bwa ssenyiga w'ebinyonyi busaasaanidde amawanga ku mulirwano era ffenna tusaanye tukwatire awamu tulwanyise kino ekirwadde nnamuzisa. Sigadde nze Jesentino nga mbaweereza ku Newsbeat. Webale nnyo Jesentino naggo gatutuusaako. Ennyambala y'engoye z'Ekifirika abamu bagisowolayo ku lunaku lwa mikolo gya Kifirika ng'ate ennaku zino buli omu atunuulidde badizayina Abafirika okufuna emisono gy'Ekifirika emipya. Badizayina Abafirika bayiiyiza emisono emipya okuviira ddala ku bujjajja. Jeff ne muganda we Emmanuel Wanjala batongoza kampuni emanyiddwa nga One Farm mu Kenya ng'era bano ennyambala y'Abamasaayi yabasikiriza. Ekika kyabwe eky'engoye ekimanyiddwa nga 1963 kibakoledde erinnya.
bakikola ku mukolo gwa jubiri ogw'ameefuga mu Kenya. Laduna Sokola naye akola engoye, emisono n'ennyambala y'abasosa yamusikiriza ne yeezuula. Munnamisono Teto Isibo Omunyarwanda amanyidde olw'ebikomo, obunyere, ebyokwewunda n'okuyoyota amayumba munda. Mu mwezi gwa Maayi, ekitongole kya Ati n'ebyobuwangwa kyakwasaganya bannamisono mu nsi yonna okuteekawo omwoleso Sinziggu. Munnamisono Omunnayuganda Santa Anzo naye yayitiddwa okwolesa emisono gy'engoye gy'akola. Badizayina abato bakutte akati olw'engeri gye batabula ebirungo mu kukwasaganya emisono gy'edda ne bagizza mu bisoko mu myaka gino. Twolekedde ku paakinga ngugu zaffe tugendeko mu luwumula lwa Sabbiiti mbale tukomewo ne sizoni ey'okusatu eyuguumya. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. Season 3 ejja kuba eyuguumya. Sigadde nze MC Lloyd ne Dislike. Ago ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.